ya graduating muge mutumideko ya graduating za Kivumbi akireo era kati mu bya security ali gundi ina academy yakoledde mu gundi yebada ina kosi yebada asoma ya America ya America si tukutumideko Kivumbi kireo atumire ku mama office na tete mama office na tete ai no muyimbi bede mama office na promoter aina salo yali musalongo yatimba salongo yali musalongo nawo siku kikere ovo ya 14 si weekend agenda lezo obwagata si Friday Sidonaba ekipande kya cricket over yo salongo bike salongo siraji ali cricket over nalu yo bakube disco magalo kuba press mausa moja twetira ngumulira mazima yakabe salongo yali salongo bana nete mukimucho mama ni mama afisa aba yakiriza nti omuyimbi wange abawange abawe ashega nakiriza ninga mama afisa muku bantu abasinga okwagaliza bayira nti mutomanti neke yetaga kino nze nchina nakikola nenga ekirizo ganti yali mu concert ya nalu yo mukulu Siraje sala kubareja baba bafiswa kubanga gondi manager mafsodo wa kalika njagalo kula kubanga toza kukiriza kula batu business what mama mafsodo ngo munda ilesa ne sala ngo Siraje yakula kuna no era bagenda bera wali ku record of nenganze mbagaliza birungi byerere mama mafswa nenda nyankwaganya mafswa ko bali waddala atali mungu ne nakiriza mba kawogo kalo andi palaso yali conference nagamba abayimbi nyetere miyimbi ayimbanga Siraje nende yawa irako palaso yali ku press conference ya Siraje palaso saka free boss muganda wa chameleon kamba bayimbi nete ya kwechira teria Siraje sano zaje ko yimbi Dr. Jose Chameleon omuzingidde mbatamani salongo basinga DJ Nick wali tabo onangame Nicodemus at Energy Wantoni petrol station Wantoni rumanyiwo Wantoni petrol station mukono mukono eri mukono agambye Suna Ibrahim and Docas kwebali agambye bakwagala nyo DJ Nick ne Duncan mutulabire amina bali mukono Wantoni onangambye mujuzi Frank kokoti emachindi agambye kwali nyo mugana ngetowereza bubaka bwa dobozi tokuba teka competence ku WhatsApp tugenda itanyo ku WhatsApp onako olwalero mina kudamba basoni namba ya WhatsApp onagambe DJ Nick je baleko sebo ndabira nyo Duncan ne oli otya mutumide mugambe agambye onagambe jangu akutwaleke ekigali ye Nicholas by the Nicholas aina safari tours and travel Nicholas agambe Duncan nimwe yamye nja mtu alake ekigali alimba bamita Nicholas akakasa mugambe ina Nicholas Travels the gundi tours and travel nainga akakasa mubuli Nicholas buulira alirenga n'omukuba kuba buto agambe neko bogende ekigali Duncan wange mundekere alirenga n'omukuba kuba buto Nicholas Kasagwali ona agambe DJ era mugambe bichi byagenda okumpa ekigali kata batalima asole ndi wenga amaze kuntu ngamaze tuuka ku nze nganze oba anzija wano mpake kali simanyi Nicholas tubulire omujja wano bo musangeri kyaba tubulira nenga waliwo omuyimbi omuyita Ryan K nina kabina abayi bamuyita Ryan K olinga mama afiswa Ryan K olinga mama afiswa abayimbi Ryan K yawo inaka yimba aho bakayita simanyi linda ko kuguzo Ryan yono avuga ko wundo ainaho hali ya silver aina chali wa mita machinja waita wundo muyimbi oyo era akayimba eka gena kuba kaleta akawe mukulu kusulumbi akayita wa mami kusulumbi bakayita kugusiba okay kayimba kalungi era sawa yonna agenda kuba kaleta tubenga tukasaba okulula yansi owaye Nalongo gaita nze sina buzibu sina wadde wannuma alina wamuluma Duncan yaliwo yakulaba twali ku Resort Nalongo olya sente ojira okufa bufi
sente zamugwako Nalongo era saba nnyo abatidunga mani akutaase kubanga endya gy'olyamu ssente walumya buli abantu b'e Kampala obalumya owaayi mwali mulwana bintu byammwe ne gundi nembazira Tony mwali nembazira Tony okukola bintu byammwe mwakomawo nembaziira owabadde ogamba enkolagana yaffe ekyaliwo enkolagana yange naawe ekyaliwo just lwakuba wakyakala nnyo nebinnuma nange emmere bambegerako bubegezi emmere bambegerako bubegezi kati nange lulina linnebegeranga mwe namba wa Nalongo yagala genda kuyimba Bulaaya owulidde ebimenya abayimbi baffe nga bagenze Bulaaya okuyimba tetugaananga biza kwabira wabweru wanje buluvu abagambe muge working permit bagambe working permit eyo siri Kampala agambye amateeka geri gakola naye era kyobaolaba nti eggwanga yafukomera kutabera mu mateeka abantu bagala okunafunaeri era kibasanze mu ggwanga eddala bagambye ove n'obaosasude naye sawa ozoyamba omuntu agamba nti bano bo bayise wansi babakwata kikuze ku bitubula egurupu yaule kyayimba kakati omwana yagamba nti tulina kufa lukusa ku bantu bonna omutera abantu babangi tebakkiriza kwa muzinda wadde ayimba ate baba nga bakuleeta omu naye ate tebana batwala sente nyingi abawabweru ate baba sente ziba nyingi babajjako sente nyingi musajja bambi wabagambye wadde wandekene ekyotera bali bakola oluguudo wano ekyotera tugale twongere obwiki ezigiseemu tutya bwebajje balukolokota lukolokosi ne bagira ebinnya bateekamu ettaka tebateekamu n'amazzi kunyiga babayamba enfuufu okubira ddala omanyi ebinnya muguluomogosebakikuli paka mutukula waliwo omukyala yagamba lumu akatogo katambula nnyo ku Facebook okole ku TikTok nti akatogo okola kagendamu enfuufu yali afumba akatogo tugirya bumere kati mwesime temukyagula na mmere mukulu naye nakalimbala nyawugenda sipidi tebayiwamu ku mazzi tebayiwamu ku mazzi kiwali nti amalere yakukola bakola oluguudo babaliya ne bagaa nti mutrading center mujja kuyiwamu amazzi tebayiwangamu saawa woluka tugenda mu mwezi mulamba ettaka lina enfufu esumuuka ne ku lugoye netwako tebayiwangamu mazzi bamala okukolokota bwepa naye nga tebalinyiga do balutandika oddukola nkulee tebalutandika bakola bwe bati baddiramu ebayeta ettaka wali erinnya ne balinyikirawo wadde bakolokotawo ne batambula ne bagenda naye nga ettaka tebalinyiza kali mwaka bwekebinde erina etuga enfuufu evaamu byonna ebyonna ate bizembuto okuvaamu ettaka kasiba bulu byonna omwaka wiki mwezi mulamba yonna bimbobesa omutwe Nalongo obubaka bungi wano ku WhatsApp nga bwe tuyisaayisamu onangambe Godfrey ngambe DJ Nick mwebale nnyo okuweereza kwali ku manduso onangambe +480 ebyansi kyeyo angambe Edward Kakembo +480 ebyansi kyeyo
plus 4 tugera kudewa Edad Kakembo agambye muganda ne munkolere ekiro DJ Nek Maipo ni joli emanduso ono misaji aluna mubiru akaiba twali kale katike kanuka pia omanyi tike gundi ze nesunze concert nesunze concert ya aluna kana kaimba katoka ulide kuruno kaulide mu wakulide kola kama gwali kuzudigi toka ulide bwe kaimba kalungi naye ajja aluna akaimba sike katwala buli obukadde obuyimbo bukali busimu kamanya gwe mumbulire kano sike kabatwala mu concert ya aluna sike katwakiranga papa misa sema kwa yakola kuli nga papa misa sema yakubaho best okitegera katugenda mu kifu yaina best katugenda mu mirembe ati papa abagana tugenda mu mirembe engalo emirembe engalo sije jibajiba nkoye ebanyongereza sigonsimira ziba zibatwala ezo aina kaya baide wino nawo nzikira na mu kati ajalunga kali ajalu okuba kali akayimba ka ticket okaina ako tiketi kati bwokuba ticket n'okuba nakana akapya omuntu era kali ticket emwambaza engatto n'agenda kuserena kati olaba so okuba kali akayimba oliro omusajja bwe yalajana windago sajja alajana wizo kama mu kitanda taakivemu omanyi lwaki nyimba z'abasajja zigwako memories abasajja bayimba akayimba nga ne bakugwa mu mukwano leero akulagalika nga Nigeria okigera kyakayimba ako agana yimba kati mulimba kawulire yongeza Yero alinyambia zitoweredwa Samulire kinyamba Sampahule mukona Echikulagala kufakonyo enti nkwagala subira wali wengeri endale yamba mulungi nnyo nkutya nakigamba love you wakitada kati awo nkutegedde kati ekitegeeza oli wano kati sikyogera wabula nkola bikolwa gweyo n'onfuna naye yategeera alunda nalibayolya buli mmere nalibayolya buli waalunda oyima wabutegeera kati obwo buyimba obulaba ab'emityano oba okonekitinga kuwe bwakwananga nali manyi olya buli mmere yalunda naye n'obuyimba nawe akayimba ekituufu obwo obuyimba bwakwananga emityana oba ekituufu mu biseera ennyimba ezo bulina memories ze zitutwala ewaala kyekubakana akapya tonsobola kalungi kalungi nnyo tonsobola kawemu obune ne kalu beef ne kati kali katulu ticket kamukwano ale neki omuntu nemusanga leero ng'awezezza emyaka 19 aba ayingira mukwano otya oba okwagala oba tokwagala oba akadde nomusanga myaka 7 aba yagukuguka buguguse osanga babatidunga mani baba agukuguka buguguse omukwano naye bayiche bakuva kujja basula ku biti niba ngambe bayirugira kola list ey'abavubuka abeeri adatu tugenda kukola eyaffe wano abeeri yani ekampala wano mwaza ntadde muge mu lift naye billa kino nkigamba neeke nga sitya gwentya katonda kino nkigamba sitya gwentya katonda okola dame ebivubuka byenjagala okuwoningamu totya totidde sijja kubatya kino nkyogera neeki ekirala mwenda tulinze bbiri asijja gwentya katonda nja kuba ebivubuka ne bayita waliwo ntangu obudde ku Franka Ntambi Shalom nja kuba Shalom n'entambi osindikani wa Prima Kardashian ani bwosindike wa Prima omwana wa munono mwa Prima Prima Kardashian wa Prima
Simanyi Polima, simanyi Polima, simanyani. Polima Usania. Ko na Felicity abavuka ate kalina ku list Obayina? mbamanyi bulungi nnyo. Vuke bye. Ngambeka kasaya musindike yo. Ngavuka mbagubaku. Aish. List yana jita. Yine jita list yentu. Ninga umubali twetu cyane kusonga za Jaruna. Ajaruna aliyo kosa za mwezi Ngo munana. Mwezi gwa munana Ajaruna inayo concert. Ne umwina kimungambi nembuka. Nati ekibatu wale wa David Lutalo. Si love commissioner. Nenda kwa wa David Lutalo commissioner so gutwa. That commissioner is gutwa. Amani olimba lunanga luli mukwana. Dala nga otambulo bonyolimo bana emyaka gyalo kati life commissioner sawa zino myaka je emyaka jakati myaka 2019 17 lubatwala okay ushegera lwansonga nti lolugatta ushegera ate era n'ebijimu yeyo ya David Lutalo amanyi obugambo bwabale bakola ki bebakozesa bavubuka David Lutalo yategedde bavubuka bakozesa olisanga dda Jaruna nga yimba life commissioner nakagambo commissioner nze kwata manyi kikategeeza Jaruna ira inaite mu bisoko simanyi utanjagala ngenda kaba mana nina mama nina tata Tebala nakuzira buvuga ati nina mama agaba mama Yagala mama. Bamanyi Lenga. Ida bana binda kuzira tebakyasinikirwa tebakya simu ninyo mwana ino munyo nikule byaddala okubako kyo wotuka naye nga tugende tumwagire Ajaruna kubanza omukubagenda okusoka okugula tiketi bayo tiketi ya sijja kulinda kuluma mapolisi mapolisi genda Kayimba kyakasinga okutwalayo. nakayimba kabaita tiketi nakayimba nsiba mukwana mbeera nkola baida kayimba kalunye siba mukwana mbeera nkola Ate binyuma ate nga basajja bangi bakigwamu binyuma. nyimba nyingi abasajja bangi bakigwamu ekyo musajja abeera akola nedumwogera kunkubirayo kamix Akajaluna kanyimba kumande nyimba 10 za Jaruna nyimba 10 enkadde wiki eri onkubira enyimba 10 eza message samakula onakoma okwagala ennyo. tukitandike kati ozisenga sawa enyimba 10 tekiwajita ma sobo onkubira enyimba 10 eza Hajaluna mbiro nyimba 10 tuzizime dakiika emukitundu kimasa umpamira kikanga omuwe bimuli byo kuba omanyiro kadampulero omanyi waki njagala omuntu sawa zino yetegekya endongo amanye ekiki kitu kyalina okolaki then week ejja tukubemu ku mukulu gwe bayita Geoffrey Lutaya njagala kulaga tulage abantu endongo eri oshegera sawa zino omuntu akuyita otole emitwalo 10 ng'omanyi lwaki ogikolaki akuyita emitwalo 10 otegere nti lwaki ozitoola wiiki eri eddako ayirina mubiru tukube ku mukyala Sofina Ntongo tukube Sofina Ntongo ayirina mubiru eri tukube misage eddako ayirina mbiru oshegera kati ambikafe tugende mu bakafe mu bamoni nantuma abayiza tukole lisiti eyo nyimba 10 za misage oba nyimba 10 za Lutaya abantu abo nga bawulize bawulire tukoleka session okubajjukiza ennyimba ezo 10 sempala otegere ensonga lwaki omuntu asobola osasula emitwalo 15 alabe ennyimba ezo alabe omuntu kati womala ozigeraganeza ennaku zino lwaki nti abenaku zino bali ku kyeji nti bali ku kyebiri oba kuki bakuwaya otegere waemitwalo 15 n'ekyebiri wamu n'ekiwaya kyovola abasajja batuyite pesa omuntu agenda okuyita emitwalo 15 aba agenda kuwa saavisi eyaddala kati buli mande enyimba 10 tondeyo omuyimbi omulegendale tubatwaleko ne mukyansi nalubega wendiga kuba enyimba 10 za sansi nalubega owulire kyansi tubatwale mu Juliana kube Juliana tugambani Juliana kanyomozi nyimba 10 owulire Juliana yani kati okumalugera batwale tuotokole mwa mukabi wile mukabya
Chiwewa Frigo Band tugende wa Frigo Band tugendeke wa Chiwewa tugende kwa mzee ono Sebata wetumala tugende kwa omusajja ono yafira mu kyala ya Kibigigiri yalabire nateeta ani Dani Mugulu mzee Dani Mugulu wegomba luda gombo kati abo tulina bafuna session baita bayimbi boyogedde kabasinga tubagayagaye ennaku tukati legend section okwata station mayanja okwata sekyewa baita sekyewa ali papa zinga 5 okwata sekyewa oyo benyimbaze bategera sekyewa yani bategere Catherine kusasira yani Sophie Nantongo yani bategere Sophie Nantongo Mori Nantume yani Nantume yani mu nyimba 10 yo tugatandika ne ukangemu kwa Aruna Aja. watu kangemu kwa ne Aruna Alhaji Aruna okay masa obukatini nyumba ne dankani twina gundi sagas nyingi zibadde okufaya the weekend mu weekend negenzo okuvayo Chameleon the doctor yes Miligwez ever compared but never equaled. Atakoka tagenda. One million man. 1 million man. Bamita Chameleon, Dokitali, Kweza. Kweso. Yeah. Bamita Kweso. Yeah. Doctor. Chameleon obadde wensonge baddewo. Waliwo omwana yayimbako naye. Omwana oyo namulaba nnyo ne Palaso. Kakwano kange bakita Sensia. Jamaica. Kawan. Nakabanga nnyo na Palaso era ne mu video ya Wizo by the way kabadde nalaba kakakola nga Vixen mu video ya Wizo esembyeyo olulimba lwa Wizo olumu ku lusembye otali luno the goat olulimba lwa Wizo olumu ku lusembyeyo olungi kabaddemu nga ka Vixen kabadde kakwano ka Mayanja family eno nnyo ninkabadde nkaba nnyo ne Palaso era nga bagamba Palaso waagwana ngabakyogera kunyo ndi Palaso wagwana akaana ako bagaita Sensia Chameleon yakawa oluyimba balwita muliro nekavudde makawanda omuliro ng'oluyimba lutegeeza ng'oluyimba lutegeeza kubagamba kinga akaana Chameleon yamukubyemu okusapatu yamukubyemu obugatto eyo si pia dokita ate Chameleon n'avaayo n'agamba twafunyeyo ka video manyize n'ebintu binaku zino twafunyeyo ka video ng'amuyisamu bujulizi naye nga nsooke mbawo oluyimba lw'omwana Chameleon yamuwa kolabo Chameleon ng'agamba oba Chameleon yalinga abadde ng'alaga nti nze yakumakinga I can do anything nga alinga mugaba maga nti wano era awuntu ate abasukkawo wano waleese obuzibu wakana kalabika bulungi kasoke kakuwa kayimba kayimwana luzetu documenting okay navaayo agamba Chameleon yamukubyemu empi n'agamba tagenda kutya kwefiirira kuvayo kwogera nagezezzaako nonya Chameleon nyina mufunya atambula sorry mbadde sidize kapesa wano nenda samufunye bulungi Chameleon nga bwenadde nomufuna nenebuuza ongambye wano nti Chameleon bwomumanyira kubamu asawulamu ebyabulijjo ebya dokita bwomumanyira naye sitandabikira kuko kolaki buuza Daniela buuza Daniela era omwana ono yavuddeyo n'agamba alinyo sayidi yagamba ali sayidi ya Daniela naye mbadde mulaba nga mukwano nnyo gwa Chameleon omukyala omuwala ono muwala mukwano nnyo gwa Chameleon abali nnyo mukwano gwa Palaso Palaso amuyingiza family eyamayanja family no just abaana obusobola balina buli bumu nga tumuliddeko nnyo babeerabira nti Chameleon nga bwowulira nti Chameleon erinnya lye yaliyambalira ddala okitegeera nti Chameleon era asobola kuba mukwano gwo ku makya ne bukyanga omunyizzaamu Katonda nnyo n'akusabulamu okitegeera kati bw'ojja nogaa nti Chameleon yangu tekikola mawulire that's why nti era jasanga abantu omwanya obudde wa Chameleon yakubye kubanga ffe tumanyi wamukoze eki gwomukoze eki era wakyavaayo kati lwaki gwovaayo tugaye nti Chameleon yakubyemu ojjo nga byotambula naye tetubimanyi okitegeera manyi ate bano abaana balina obuzibu ye bwakola oluyimba ne Chameleon balowooza Chameleon afuuse mukwano gwe bakyaliwe balina kutambula bonna abalowooza bali ku level yemu nze Chameleon mukwano gwange yana bwe tosaddanga nti ekiri emboozi n'ekojja
Kamiyoni yampita kebe nundi eji. Kano tampise kumbula jinga mpita kumba sente. Nze sisembera. Nenga no genda yo. Ero gwokusogoze mena genda yo. Nze. Kamiyoni ndo twesanga mu kibala. Dr. Sole Chidanka niche kiriwo oli bulungi ndi bulungi. Kakati oli omanya anyumya embozi. Twasimbe okumite twamuyinga kuti ayi. Twali kuti ayi awo. Naye anyumya embozi. Ajine mbite embozi ajirina. Nenze embozi yaneka bide suka bigambo bitano. Kasana kabyeyongerayo emisile yenyumirira netosinga n'olulala. Kuba simanyi mundu kije nkoze ki. Gyo musanze. Kati ono muwala ekyakamiyoni omukuba nojja ate no mu mawulire. Situwante mule kugenda ku obudde. Manyi lwaki? Nti wa mukyala wa Kamiyoni yajja naga nti Kamiyoni yangu. Ate gwe kakyere. Ashege. Already bombera omanyi palasa inenge jalimbamu abaana mbukati muri mu family. Omanyi nasanke mbwawo asimu bwa abaana wa palasa. Yafe tuli baka manja family. Tugamba kine maga. Abazi nembuzi. Bajja kukusawulo jimbategeera. Anza abaana besu babude bana manja family. Abo bali mu kiti kyabo neki. Bo basanga baba kyali omunyumye embozi. Ali balazo ziti yakola njimanyi. Shege. Karigora yakwata muri Yesu. Balazo zo ukiza kajwe kigamba. Mukoneke Komko. Kati kubandi. Kati yomana kirina mugakire kintu eki. Kimu. Echa kitachi mamazi. Pasate bamugubi mono yaka passport kaka face. Yasiga demo MP. Nze MP bya bulijjo. Musapatu. So kati Nenga abayembi kirina bagambe kintu kimu. Abayembi mo balakuba abantu. Umwana nagamba Kamiyoni yetaga attention yamanyi taliye kad ali bla bla. Ajimuwe. Bla 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 Gamba ajimuwe. Aye drugs omuntu wavira nagenda mu America nagenda Canada nagenda. Kitegeeza akyali kumulamu. Febo tunamuga nti kati ogenda Canada nali nyeze Juba nali nyamubasi. Odujo mupala muri hapo. Nesa zo byonuka tu. Tabiyeli babaga agenda egure. Agenda bagenda kano no abachagenda Canada. Achagenda mu America. Betuli musindika agenda mu America. Nagenda mu Juba nali nyamubasi. Ali nyamubasi. Awo tujja mu kwadu mutwala jaya. Ngati genda Entebbe. Nagenda ku bus park. Ngategera Kamiyoni yetaga gundi emergency. Mane n'ekyokubiri abayimbi balekerawo ebintu by'okuba akuba mwana. Ebintu ebyokuba wembadde ngenda wenyini lwaki abayimbi bakuba nnyo bannaabwe. Awo wenyini okugendera ku nsonga era badde weekend eno eya Fiki Gaza ne Khalifa Aganaga. Lwaki kati okulwana mu bayimbi nibo bali tosuubira n'abawala kati n'abakyala bazzeemu okutambula batandise okutambula n'eggaali zoyita eggaali. Abawala tuwakire saaki bawokula egimu y'aba Juliana ate nga Juliana yayinamu waliwo olutalo lwaliwo ne Irene baaliwo olutalo lwaliwo Juliana na Irene lwaliwo ebiseera twalina abayimbi naye tebatambula ziggaali ebiseera twalina abayimbi nkiddamu naye nga tulina bagamba ate bakutte bendera ate nze olutalo nalabako olwaliko eggaali yalindoza Chameleon Bobi Wine Bebeku ate bade Bebeku teyabeeranga na ggaali nnene kibala baamukubanga nnyo Bebeku bambi nti kiyinza omwoyo nti ebiseera ebyo ye muntu baida nti kwete ziyinza okuba Bebeku nti ye muntu yabeeranga n'abantu batasuka batano Bebeku teyabanga n'eggaali kibala baamukubanga nnyo ebiseera ebisinga bamukuba obugatto Bebeku embeera zaali z'abagagga ng'abeera era gayiwo oyo Cobra Bebeku teyatambula n'abantu naku zino Kenza amweyazikako Cobra bebe abatalina nnyo gy'alaga nga Kenza amweyazika bangamba takubyewo omusindikiranga obukyaliwo Black Belt. obujja Black Belt. nga mutakubye mwera solid Cobra akuba kati akuba obunobuno obwo obwana obwerwanyalwanya yatwalenza era bw'olyanga omuntu agamba Cobra waitoyinza kubeera omuntu ogandi Cobra wali tebasobola kweiranyawo gutyo oba omanya era Bebeku watambula ne Cobra kuba Bebeku lubanga Bebeku ekyamukubiyanga nga tabeera na ggaali y'amaanyi naye abantu ababeeranga n'eggaali yabanga Chameleon oyo ne Bobi Wine naye kati ennaku zino ate Bobi Wine yine eggaali ng'agigula ne baasi ng'abeera mu kabaasi kalamu tokajjukira kali batwalangusha nkaya kw'omuliro yali ggaali nga ejjudde eggaali nga gundi Chameleon ye nga yapangisa super custom 3 andi Chameleon yapangisa ko kagoli ka townesi yalina super custom
olwo twali kusalama road nibajja ne katawuneso muzungu kadayana kaloko katawuneso mbumanyo ngakuba tulase baba ngadana wa Patrick kamiyoni abera yayinanga butawuni cause gondi Spakaston nenga Bobby ayina ojujukira Fabes ya basi Allah wo basi nga wogira wa mutobo okufumita mu ttaka naye ngo wanyizo mukulu olaba wo basi nonya ekibanje wala lakatugo kyomanza nani maina ni ndabyo okusinali ya kamiyoni ne Bobby Wine kusiriki kamiyoni abali munda ya mugambo musajja ze agamba bazi kati obuzi kati awotya kamiliyoni agamba azaze nti oba yabala atya n'afuluma n'ayingira Spakaston baatumira Spakaston naye akamenya tebiwulira kati yavaawo ng'amaliridde gwatomera bw'otava mu kkubo ng'omanyi yatomera emmotoka ezaali awo zalinga 7 yagenda ogiyisaamu Spakaston okutuuka ku Jinja Road nga takyawera naye kenyini nendabirwamu ali bweru abana bamuteka mu parking kati sawa zino tuwali gali buno bugali nawe ziri zali gali ziri solid nga fe atwagwa mu gali se wale ojja kubo bakolanga program je bayita Africa kono jjokera yo kusanga mbayimbi gali muhimbi no yakoze bine bye kishege bero mun nali bana mitiyane ojja kubanga abantu wale ko musiriki kolo nagwa mu gali yali yani gali yali ya Bobby ne Kamili abo we basisingana na kati tugenda jugwa mutu tubetumenanga nga ole fu tugenda ya good life ne good life by the good life yine neka ya good life nga no yajja kubonera wasama ya Sin DJ babina ko ba Sin DJ wasama ni Sin DJ alude no mubiri kati kolo kugali ya good life yali kolo ya Sin yaite yazi nga babiri bali mu bala Lwasamane Jacob Yasini yali solid gwe Yasini yakuba ko mume ya muyingira mu bye byekiyaye omuntu walako omuntu walako ebibye twali mu kikuli munda kati na mujja mwero umya yateguka ekawo eri na Yasini ro mulaba mwali naye ko yaite yazze ne batutwala aba basatu Jacob adiuka naye nali bisebe nkuba simu ku radio kati ko naye Jacob kibaga tutwala tumono naye nteeka batogoba nanti nga tutwalisula mukuru twaduse ebigere okuva ku siriki ba kutabu bitabya Jinja Road ningi muruka zitugoba ate uyo atwatuukawo ne twegaba ekimuli kyolabye oba omuti gwolabye wotuula weewo tovaawo nze nebakawo wali gaali y'omukka kubole gaali y'omukka nakabula kabulinya boda naye tujja pogwako emakindi nga good life yine gali kati twali gali sawa ndaba Khalifa aganaga akubwa empi ezaddala nnopa byoluyo olwadda yadde solid oluyo lwamukutte lwamukutte lwakwekazambo ki naye lwamukutte naye nga yo reference nagirabyeko eyokubanga yawabidde fiki gas ne timu ye omanya omuntu wakuba kati kangeze yakozawo ki awumwagadde kati Neke bwe mba ntambudde naawe nze nga tebamanyi nga bamanyi Neke nze nenkuba omuntu bawabiramu gonoonye oli kati ate ekyokubiri amanyi lolo modo wa fiki gas alien skin akitegeera kati fiki gas ye kyafa afa kufaanana alien skin ate kikyandibadde kirungi okitegeera kumanyi omanyi bw'oba okaaba n'omwana w'omugagga okaaba weka bw'ogwa mu mmotoka n'omwana w'omugagga bamutwala Nakasero bwe ne bakunoonya ekiruddu kye bakusuula okitegeera kati fiki gas omanyi omukisa gw'embwera teguyisa mbuzi muki malagala olina okumanya ajjukira fiki gas ali wano ate mu musajja affe aliwa kati abona bwawo obuzibu ontera kyongamba figazi ali mukono oli ali kigalo kati mukyo kikyengeza kugamba nti sawa yonna abasajja alensikira ali kigalo ona ali mukono kati sawa yonna abasajja bakunoonya akatego bakola ki bakufunira ne bajja ne bakugwamu abaana bano ne bagamba nalaba oli bamukubye oluyi nalaba olumano mulali yakuba
yalina alien skin oyo bakuba omuvuka mu mitalo yani oba yayala yani ne babuuza omuvubuka oli nagamba ambadde mutaasa kati omubuuza ti obadde otaasa omukuba nagambadde mutaasa ate simukubye bwemusoma mudambi mubulashinzeko mubulashinzi mubulashinze nono omuvubuka bwe bamubuuziza yakubye kali namubulashinzeko mubulasi kati ate oli ne munne bali baggaali nga yanani neguyakuba kitegeera kati ebyegaali bigwa byaki naye ono okubye muyimbi munno ono akubye muyimbi bali yamukubye muyimbi yani oyo gayi yayimba ayina kayimba ke yayimba simumanyi yayina kayimba muyimbi yamanyi muyimbi ze naye nga kyeyinza okuga nti okubye muyimbi munno kyokka ensobi gy'osinza okukola mugenze kusaba visa omukubidde mu lujja lwa visa oteka kyongamba omukubidde mu lujja omugenzi okusaba ki visa golowooza bogenza okusaba visa balowooza ki baide kyadde ekifaananyi kibi bona batutenoza bagenze submeeting bagenze submeeting golowooza ekifaananyi kyekibeerawo promota yabayise oba ogenda kufuna visa muba n'olunaku nti olunaku lwo appointment yo yange 2 kati promota yabateekerayo yaliyo kati badde balina okugendayo bombi ye Kalifa ng'embozi yagamba nti bwe yabadde yabasooseeyo kati bwe yabadde yakayingira omwana abetamani Kalifa nawulira nga fiika alina baakubira ng'abagamba kana akasajja kaakano wano Kalifa musooke musaleko emboozi si yange ya Kalifa nga bwagamba mbu Kalifa bwe yatuuse bw'ati ng'amaliza okusubmitinga ebintu n'afuluma yagenza okusanga nga abaye bakola ki webali nga takyayinza kudduka kuddayo munda n'atamukkiriza kudda munda wanti bayinza kunkubirawo olede tuli ojjukira kwemba sendowooza obeera yukke era omuntu yena bw'otuwako kwemba nsoba mu nsi eri tobawa lushege omusajja ne batandika okwogerezeganya waki okola bwoti lwaki okola bwoti omu nakuba Kalifa oluyi okitegeera kati Kalifa yawulidde fiki Gaza ng'ayita bali omwana wa Kalifa njukira kati Kalifa tasobola atambula eka omwana gw'atambula naye njukira ye asigala bweru okitegeera namugana namaliza bimukola ki omwana nti yawulidde nga fiki agamba kaakano gayimije okitegeera omwana nti yagenza okulaba bakola ki kati Kalifa yabadde afuluma omwana amugamba nono gundi atumizaaki egaali nalowooza mbu abantu bwe bali tebasobola kulwanirawo okitegeera alaba wali cooperating bagerezeganya agenza okulaba omusajja amusabula empi okitegeera kati ekyomusabula empi jukire muli muze kusaba temumanyi oba nawo oba tebakola ki yamusabula oluyi lwamulidde ebyadda tomanyi wooli banaabawa tebaabawe okitegeera abantu baba n'ebyokwekwasa ati tugenda bawa falemu lwamuze tuuke ate mwana namuzi kitegeeza batogenda kola ki so nze kino kyenandika manyi nze naga abantu njagala omuntu omu ankube kuba babeeyita abebugaaligaali manyi neeke abantu baba bawanawana mbu wayimba nze njagala omuntu omu ankube nze neeke nja kusiba omuntu emyaka 3 waliwo gwe nalabye gwe baasibye emyaka 10 yanyakula ku mulamuzi akasawo ku geeti ye abaana abeggaye bali ku ggaali namunyakula ku mulamuzi kamera neekwatako omu kati ye omulamuzi ndowooza banoonya nanyi akulira eggaali eyo zinagamba omulamuzi gwebamusanga ku geeti nagamba banne bulamu agadde nawona buwonyi bali mu risiki basooka muleka emyaka anakudda ajja kuwoza bagenza okumaliriza bamusibye bamusalidde lunaku lwa leero lunaku lwajjo lwe bamusalidde emyaka 11 kunyakulira kamera zamukola emyaka 11 abaana babeera mu bintu by'okuzanya n'emyaka 12 olinga akutaddeyo tolina kyokola tolina kintu kiri productive kyokola anti lwakuba nti ebiseera tumanyi mateeka nze n'okukubira omuntu mu kamera musango okitegeera kali ng'ovudde ku ekyo onkubye omusajja mukulu abaana bange bandaba
sebo bana balabatya nga bali wakeyo ne bana nabo kusomera mutata bamuyisizaamu empi jukira gyovadde bulaga buli waka omwana amanyi nti yegwe amanya se anti gwe woli neeke omwana wo ne bamugamba ku taata wo neggolola ani akuba omwana agamba taata akuba agamba taata mbakuba simulabanga kati bamulaba batya omwana wo alikusoma taata wo bamukubye mabeere waka mama ina mugamba ngenda kulope wa taata wo kati neeke kino nkyunkuba kyakulabirako nze omuntu yenna ali nkuba muyimbi naddala abo simanyi abo obugaaligaali ngenda kumusiba ulira owaayi sebo oli kyaliwo angera amano tuli baluganda ku mando tuba lwa luganda ije nvuga yenvuga muna yenvuga muna bakisalira amagezi ki wamweya oli onomita Kenneth Magana ali Denmark wano gye bayite ya CID betusoma na bya CID wa Uganda no kusoma CID wa ya CID ogakasa nebiribiwa mweyo teri company so Uganda tutandike enkola eyo oyozoza noteka mutaka oli n'abali mu owino ssaawa zino nakani kyanatugamba nti tolwana na mwana wa mugagga ye bajja mutwale nakasero ge bakutwale yo wansi eri mu kakiriniki nibeeramu twakava mu weekend tulina ebinuubule bya weekend Dankani bamutadde ku lisiti eyabavubuka abali e Kampala bakamenyo wano bakamenyo bamutadde nedda ziriko era yabagambye mbwe tulinawo Dankani mbu kamenyo nnyo aziriko nze ndi kasajja kagugundi kamusujja kale sebo
Bayi utandise ebintu byo. Bayi utandise ebintu byo. Bamwita Kenneth Magala ali Denmark. Nenga kyayogeddeko kituufu singa tutandika enkola eyo nti ebintu bino byokola Duncan tubiteke ku record tubiteke ku record tugambe nti ayina engeri gyakyogedde buzet for Christians smart crap ayina engeri gyakyogedde mu Bulaaya bakikola wano batutuma ebbaluwa okuva eri ku CID balabo bawazaake bw'oba olina byogenda okukola balina batutumira ebbaluwa eyo direte baluwa bwete ne bwete ogenda ku CID eri nyingo to ku CID nga balina tebalina olumu footage we tebalina information tebalina kyo balina naawo ero jali no sanga fiki gas ntaita kuba ali ana skin ntaina gali yakubi talina agamba atya muganda wange lumu e Scotland nanga nja kusoma mimi katukomye utandikirawo ku mbozi ya Figaza Khalifa I mean Mick Wine Gravity tugeno utandikira Mick Wine and Gravity muganda wange lumu e Scotland we walikwe kwa lili pazo na ine ekivulu kabiro ni byali bimuyombi ebyo nangamba lili pazo na ku oluyimbo olungi bili oyimba kamiro nenda tusilwaida kabiro ya bolo yimba olungi kija yimba baya mo olungi lwayimba wa oy baya mo oluyimbo olungi lwayimba wa Gwaminza Mayanja family Muzagwa tusiwa ko ngoluyimbo ali kabiro nanga kitadda yali alugani ne yali ulidde naye amira nva mbindu byedda saa zino abaana bakola kiyitawo kyo bakola saa zino omusajja yandikoze di concert uyo agenda wali mugundi agenda Aero Beach agenda Mohammed agenda London uyo agenda London kati kolabo ya kamera yinza mtu wa London agenda London wezi kolabo ya kamera sio kutoa London mwana fake ya mtwala na fake ya mtwala so kolabo ya Chameleon yero rafiki London iya ate waliyo maenda ya mtwala rafiki yegena mtu wa London so Norecho omusajja ne omugenzo okukola banaji zikamera nampa kola bonjega lili paza agenda London ne bana bagenda London nafe tugenda London London inde ebintu byokola dabuzo nagesitegeera London lali nakali ngubulira London nga 24 August omwaka guno gwenyini so ogujja guno gwenyini omwaka all annual all white party boat party tugenda kuba kulya ate eri London erato mugenda kuvimba n'abakabi nga tuli mu white oyinamu olugoye lwa white nzine engwene kati yogera ko ne Fortunate nalabye poster nga zitontadde ko ne Fortunate huyo yogera rayi simanyi lwaki neki namule ku poster nsera bakoso mbadde nsaba Fortunate mbitiwe ebingi kumando swa kwensabira temugeza ne mundeke ebongereza nje mbabulira bino byaddalamu ngoze nakusoma zigenda kwa meka 24 gunogo nyine August 24 August atugenda nange 24 August oberere abalodi bakibosiri bakabuto nanga kamba gambe wadde sinaba naye nga 24 August I mean August tugenda kubeerawo eyuke atugenda kubatu ebera yo mu mwaka ebera yo mulundio kuno je ndinze kyemmanyi Duncan bino bitegere mu mwaka ebera yo mulundio omu nange kansabe anani abategese Fortunate yeka Fortunate kino nkisaba nga situma butumi FK events nga 2 mwezi August ndi Bungereza oba ntya ebisigadde ndekere byalali tuyinza kukera mu matano ndeka Bungereza ali nabayo nga Fortunate ategese ali FK events nange nja kubeera awo era nego kyobomanya nti mu mwaka ebera y'omulundio okuno ab'Ebungereza tegeka akasente abasajja baterekedde sente omwaka emyezi 14 batereka sente kangulengo enjeru bagenda ziri omulundio Fortunate nkugamba ekintu kimu kino nkigamba lwaliro esaati enjeru ngenda kugigula empale enjeru ngenda kugigula nkyogera ndi ku mandusa abantu bampulira nkugamba nti 24 Bungereza fire era kubeera awo kimu kigenda kubeera kitambula bulungi sia
gujoti ate ku mwana sono jawo negeka tugenda fenna Why? naye atusuubiza tiketi za America olazi tusuubiza babiri America zo tiketi za America tuzina naye zebungereza gira tugire tusobola okuba bitambula bulungi naye so guli bamuwa kolabo Fiki Gaza Chameleone ye muntu wali bungereza se Fiki Gaza era kolabo yegenda muntu wali bungereza ayina ekirala ayina yalolima ayina nyingi nalo yayimba ni Gasha Mutoni nalo yayimba nani tuwe tuina akantu kaffe omanyi luliwa sanyu mesanyu baluzemu ne Chameleone yayagala yimba zaga lwagira ngaludda maleka wayazimuwandikira naye tomanyi kintu kya Chameleone anti family amangi nzija kutegera mpayo kolabo za Chameleone ng'abantu bali successful bali yawawizo bombo clan nekoleche yawawizo good life yawawizo radio bombo clan tewa kuba gundi kujja ne bakola good life singa baliwo bova watu omulala baji ne palaso ya muahana melody alinga yetaaga yaka ni Melody abadde Canada ate Canada nawo sonde busubaga nti waliwo kindongo yokutwala nankane njo wabadde waliwo ensonga ya Gravity omutuji waliwo ensonga ya Shiba ne Saha tumanyi nkolagana ya Shiba na Saha ne bangambe Shiba ngenda baguli abangamba ine bangambe ne simanyo bandishu mbolo lukuze kati waliwo ngalo ensonga y'olubuto ya Shiba waliwo ensonga ya Gravity ne Mickey Wine tukole kimu ku kimu ne before nenda bagende tukitaka bajukiza tutamana MTN tujazanye nyimba za Aruna twambe tuzanye 10 wiki ya tujazanya tujazanya mchabo mwana tuzanye misachi wiche yaruganazanya mchara tuzanye Sofi na Ntongo lilo katuzanya Aruna tegererwa acha abantu bane bakuita genda nengo membi wange yanike akwali Ryan K. kwali yampita ko lulieri maile jenda na boda avuga ka ode ya Silva yangambe agena kuleta endongo ajiwe kuli Siruge ajire tona ajiwe kuli Siruge sendo mu mujirete manager Bashir eyo muyimbi mugendo mu mujirete abisobola kubanga bigwa abisobola zanye mukuka ko Aruna tudene mbozi ndala mutegerwa acha akayimba ka Aruna bukuyimba bunyumira nti abantu batya kale bangamba ti noli muzibu nangere ntyamu ngabalimu kwetekereza tosana kupaka Aruna tawoleka sebane nechejo ebinyiza binkabya Aruna tawoleka singala funji wabude Uli yasenge katuje MTN tutambula nabo ya official sponsors of Uganda Cranes aba sponsoring Uganda Cranes mami poli ni agambye kati Aruna muliranye jemo kasenga wo kitufu agaye kati Aruna jemo kasenga akamwa mumaze olimba jemo twamukubidde kati awula David Lutalo Aruna ku David Lutalo ayinza okugulira ecupa zonna okay katuje tuli kukusampolinga muhaji Aruna mubiru ako kamanyi weka mwera nze kumutwe matsuti weraga yolimba ongambye ngenda kubelero 5 engije tujiraniza obutandisi every single Monday tudayo mu legendary omu mu band oba mu nyimba za baluddewo kati tugande bajufre Lutaya ba Damugula abantu we bati abamanyi betutandisa olowooza nga amanyama nenaku zino bagamba talina kyagambayo betutandisa olowooza nga nti talina kyagambayo naye nga muganda wange endongo yanyikira tugeze tugende tunoonya Misa Semakula ng'ennyimba ezatwalibwa Misa Semakula nezino embe teziriimu tezirimu ate nga nezino empya zirina okutuzaayo kuba munyimbira ennyimba za Papa Misa Semakula nga ziringa ngamba ezo zali zintwala Aruna mubiru kati ekitooke kirina okuntwalako nange mu Serena kayina alina akayimba kawaja amanya akayimba kawaji ke bayita baby ndera jala vejisinga baby akankakuwe abana beera ne bagamba nti bayimba
naye abasajja bayimba bayimbye kati amanyi lwaki bayimba ozijukiza bigai radio yamugamba ali Kamino yamugamba mwana Kamino ngagamba radio yagamba bigai Kamino ngagamba bigai Kamino yagamba bigai bigai natulikana akava azo abali nakusimanyi bayimba naye abasajja bayimba kati namanyi lwaki bayimba kati biwadde obudde Ajaluna akola mu gwa 8 nga 9 lihaso yazitandise atuka ku shonga ajiwadde obudde oteka kyongamba lihaso yazitandise kati kukyomanya nti omuntu yenna yina asuubira Geoffrey Rutaya ayinza okukola mwaka gujja wa Valentine naye obudde buno ali mu preparation Geoffrey Rutaya naye kati omwana agenda kukola nga mumeka akyebase akola mu gwa 7 ogwa 8 tanajjukira mbalina n'okuyimba majjali okatuukanira ateekeo kumaga pulo DJ kati so abasajja bano bwogenda mu ndongo yaabwe sura nti ogenze kulaba music bambino teri kudda ngo omutoge atogenda kumira panado sibi akudda mbu ate ogenda kumira kasimanyi ki wabula ova mu ndonga onyiddwa mu mutima gw'omusanyufu na ne bwatutebasanya Ajaluna wiki ya celebrating mulala yo ka celebrating Aruna wiki ejja ya mukyala Sophie Nantongo ba Gudi agambye Kibirige umala okuva e Canada omanyi ekyaliwa Kibirige umala okuva e Canada agambye nga musira manya masira mumba manye ko kimu almuslim era nyo abaswabulu wana yimuka amazina atemaga kiyenje ngagamba nawe akayimba yegwe musira amazulu kuwa mu sister we azulu muwa musira munenga musira bule gwabuwadde ngo musiga biji taka almost nadi kuwadde sister wange naye ndaka nine da ntekisoboka mwakawojolo kakyalipo akawojolo kavaako nzompa akawojolo nakajjaku Kibirige okuva Canada ndabira nnyo Kasule ali Canada awo olunumi Canada olero bakyali bange bangi naye Kasule nange Canada awo kikatyo kibisi kyali wange Kibirige agambye agende wasula birungo twabera atasobola agende wasula birungo soboka Ndibada mukyogera angambye gamba data agende wasula birungo soboka wae tusigaze emboze enda tukyabagana n'abantu eno message esome etya tukyabagana n'abantu angambye ino message gende wasula birungo mpanze kenyini ngisome Ozana ayinza okuba aliko Ozana ayinza okuba ayimba Ozambe Shifula wera omusanze gakiri agende wasula birungo abadde agamba gwe obontwala nzotegete ebintu zabantu embamba manyi nandi bagandi kutwale wasula birungo yabagenda okupa amanya gakutwale wasula birungo yeye gidi Kibirige ng'oludde nnyo mu bintu by'olwali kati gwe tokyaŋŋamba kintu n'eŋŋoma ompozi bw'oŋŋamba nti mampoini yatwala abati Dungaman Kenny wensiriwaze nnyo kyali wange oyo gwoŋŋamba maze naye emyaka egi Umaru e Canada nati omanyi mwe mwegiragira nnyo kati maze naye ebbanga adankane muri wakwatako ng'omuntu aŋŋamba n'eŋŋoma mpozi mampolina oli wakwatako tuli ba musiraamu tasula nane kyaliwo oli naye nabayo sekane nambayo ngasoke kukolerere bwezi ndukana simu yange ndikawe nabayo wandikawe nabayo amusirimu tuli ba musiraamu tasula why kyalugamba oyatuukawo nako ezegere tonda bale simu kwa wasula birungo maneno dolya ku nkoko ennamba amusirimu dankani the bad ereta dankani emitiyana the bad man
Wakati omuntu ali abroad mumuweke ekitiibwa omuntu ali abroad ate mu nsi ezimu messages amusirimu wakaga omuntu ali abroad omuntu aba ali abroad ano naye muntu we Canada yekka yebulwelagolirayo kyokka bwe yali e Kampala nga mugumu nga tambuza bigere okuva kalenda mpaka eri waggulu nandi wakaga omuntu ali abroad Uganda eno tulina ogivaamu kubanga kyali wange ng'oŋŋambye yatambuzanga ebigere okuva mu tawuni gyali akolera omanye omutawuni mu majestic mpaka emakindi lwafu bigere naye ogenda mukeera mu nsawo ngaambula okuva mu tawuni mpaka agera otuuka erwafu koga sente zakwala ng'alinamu 10 ninga ayise mu babbi awo baatabaira buwe ayasanga oli musota mukube kateke kali akamalayo ng'ayise mu bamusota akuba kali kateke akamalayo noyika amaaso ne gada side ne side egwe omuntu ava e Uganda njira umalu ekana nagabe muziramu muziramu magambe mutumiddeko agambe nti mwaka yima kanatolo naye nze nkubulira ogenda kamu tiketi ya Luna umalu yajo jigula oba mama poli mama ndi mwana wa mugaga simaye nze je wese basimanyi yewa bon ajage makali mama ngaja kungulira mama wange mama je umalu ajagula era ubala soda soda atogulya kuleti 10 mama ngaja kungulira tiketi mami ya basketball abati duga mali yaja kwa wachiro yo wachiro ambati yo asomwa talina chagira bisana yo wachiro nga tumazo na tonyumba kale ogero kera kuba kali balwa swabule yaba buba babe basi asa swabule wacha mwenyewe nga aja gondi nga abati duga mali yaga adugaza buli kimu yaga naye wange tamugwanga mutonna mamugwa ndeke nafuna mapoli ndimo mativu tulina embuzi etubaddeko tukomye ewa Shiba Kalungi tuzanye enyimba buli lwammale tugenda kuba tucelebratingayo legenda romu tugenda kuba tucelebratingayo legenda romu era tucelebratinze ajja Luna mu biro naye tumaze Luna Duncan nyala tugende ewa Shiba weekend eno takubye ndo yalemereddwa okutuukiriza ebisuubizo byali yakola ku bivulu ebyo yali yakwata nga bagamba bakigambibwa gunagezeza kuyogerako ne Dirisa manager we nangamba muyimbi aleka mugonvugonvu Dirisa yangaye mugonvugonvu naye bwengeri gy'obeera emakindi byempulira byowulira ngenda kikola mirundi ebiri show zoyinza otunula Shiba bagambye show zeyamiyisinze saha Kinsa yagenzeeyo n'amuyimbira mu bifo ebyo byabadde bamubuukinzemu byonna nga gala show Shiba zebadde alina okuggala bino ebintu bya mirundi ebiri show zaganya okuyimba abaddeko ne Spice Diana ekyo kimu linda show zeyaganye okuyimba babadde baliko babiri ne Spice Diana kino kyayinza okukewa omukyala gamba sikyagala kuyimba ku posta kuyamba era nga kino kiwenuuzibwa nti obuukinga Spice Diana ne Shiba kiyinza okubeerera ekizibu leero Spice leero Shiba yaganye nkya Spice yayinza okugaana Spice tayinza gaana naye Spice yeetaaga Shiba mawulire naye ate Shiba abalabanga ekimusaamuko kitege kati ye otwenti labe shows bagamba zatayimbye ozigendera ennyo abaddeko ne Spice ababo tugambye nti Shiba ekimulemesezza oyimba shows ezo oyabadde ne Spice shows za weekend posta kwabaddeko ne Spice badde bagenda yimba ne Spice yabadde erinanga abo nasindikayo na King Saha my King Saha mukwano gwa Shiba ebyadda nyono mukwano gwe ebyadda wagwan thing this you know wagwan wano mbu wano bitambula wano tuli mu mbu
ne mzala lobo yangamba wabunanga ati wano amaswali ona bategeza nangati so lazima kubanga tabu nini anaye anze chendoga nti ensonga erabika yo kubanga posta aliko nani ne spy kwa abantu nange bakingambye konti ekinzo kwa nabuziza Dirisa manager we amugomvu anaye nze cyangwa nti shows zinagwe gendo zi following ziyaganyo yimba ko ku weekend waziyalemereddwa Jones liko spice ziliko baliko ne Spice Diana kwali ku posta kale aizo kwati baliko babiri bokka ninga kwali ku posta mbu ngaba nene babiri mbu yewala nnyo dukira oli bwatuuka ono yefuula mbu ali wala akitegera asembeyo nga abasembayo bajaleka ebigambo ng'emitwalo 7 bayogedde ebigambo kati sezonaga ziriko esikola zimba kati kino kati tulinde weekend olwesho zaliko nga taliko weekend abale bangamba tunadira mando bana barakoze eki tunadira mande wazotaziyinde ne abala bangambye ndi wali bino bazogezako ebitundu ebimu nze nakalabyeko nga ngende mu pozi ngolo butola kulukulira muntu kulukulira muntu abanga nti ali bino bimusumbuwa mugo tede kimusumbuwa ekyo aluba lutombo ate lutumbuwa mu ekimusumbuwa kyekyo tinzo kugamba kyekyo ye Dirisa manager yangambye mugomvu mulwadde ne mubuuza weekend ejjana ayimba nangamba inshallah bw'osuubira Dirisa nangamba inshallah ayinza okuba alisted ajja kuyimba wanaba alisted ajja kuyimba Dirisa ngamba manager ayinza kugamba ne mugamba nekimubuuza ne mugamba njagala kola ku booking zezo ze mwalina weekend ne mubaddemu nakana mubaddemu ne shonga ali yekka nanti abana shonga ali yekka nga zino zibadde 2 ngenda ali yekemu kitegeeza nene mwaso ojukola ki era wena kigambye Dirisa olwokulaba kinongo okiraba mu ngeri endala embi kanena asobola ogifiisa nalibuuza Dirisa nekimubuuza nga naye bangambye Dirisa ne muga Dirisa bangambye nti ekimuganyisizza oyimba nti lwakwa show zaalinayo kuliko Spice Diana Dirisa nangamba kuliko ne show zaalina yabaddemu zino zibadde 2 eriemu kati kyangu nnyo muganda wange zibadde 2 zabadde ku ne Spice zibadde 2 eno nga jali eka eriemu abadde asobola ogisazaamu nga abikirire kiri kisobola okutambula nga kifaanagana kati tufuneyo omuntu oba mu booking ngene Spice tulabe olaba banayimba ni promoter wange ani maswanku mazira tone maswanku tasobola mazira tone tegeka Spice ne Shiba naye mbazi asimu tegesa amanyi kuteeka binyanya masiko yasobola masiko asobola masiko mutali wange masiko Masaka chali wange masikao yasobola tegeka yawe kikole ngata kimanyi tutegekereyo Spice ne Shiba ozijikayo n'omuyimbi awo omuba yale bwatyo nozizikayo obutekejjako kiri nozizikawo omuyimbi awo nitulaba katukiwobudde nitulaba ora weekend ejo batayimbi kushow zigenda beerayo ate munaye olutula olugana wiiki emuddawo nebikiriza balala bangambye ali bino omulala ngamba Shiba amagomba ge makulu gaba gakyasobola owanirira ntena buzi nangalenjikwala omuyisiza bugenge ejululi oluto asobola okuba n'embuto ento ndine Spice yanga bula alina oluyimba vimba mbona Spice ali lubuto mwana mukompetition yabadda mu lubuto naye naafuna olubuto binagwera nebaliwe competition gaje balimu mwana naafuna olubuto ati Spice lawe funa olubuto na Spice anyuma naafuna abaddimu kasenge ate kisoboka jebonedeka tosetinga jebo bwoti yes njagaliza obona liba papa donga nedda njagala papa donga nabanga yafunyisizza gondi ayita Shiba adedda yes papa donga mana mayenga yetibye Shiba nobanaye amanyi bino bwajja wano byatuvugavuga maka wongezi mukamuluka gali akampimpi ogenda tuka wali bano nanga
maso mwemushiba nga muli mabega nawe kayinza okukolera aiza tumugamya tatuvuga baye akavuga imotoka yewe duga baitetuulikamu nekalikokoma akafaananyi ng'ayina akashiba kaliwo ayina shifula wali akashiba kaliwo ayina ozambe mukulu atuddewo kati kashiba ali kajja ayimba ozambe obuzina bw'ozambe emotoka tatambula owaye kuba mwakafaananyi nga kashiba katudde wano nga katudde ku papa Dungaman kamutudde wano bayimba ozambe katambula ozambe katambula kajira kati Dungaman alya tuba tuyingira Dungaman mbera ako nnyo nkuweereza kavidiyo guli jakali kali mukola akashiba kamulika tuba tuyingira tuti kansanga twambwako namandesi nagamba ngali atya Dungaman andi kashiba kamuba kati kati watuyingira katunamandesi nga wano nga mukulu wana ebyangambye Dungaman kwata bulungi muweereze omukulu gwe batadde ku lisiti kyabadde agezaako okugamba kati oba okyali omukyamaliriza ogwa Dungaman ogwakukeni mu kawundo ogwakeni mu kawundo amaaso atuuziza ka spice nga yakaveddeeni mangi olwo sente yazikyusiza ziri mu America nanti asobola okuwunzika emmotoka bwati tolaba nti mugumu awunzika emmotoka bwati ne bagiteekamu fulutaka munyenyenyenye mbudo okeni amanchagamba Duncan ambazo nyabizo ki wangambye ki ya milioni ngapi bakuwa obusana butono kati bamala kwavana ka spice hata muzigo hana Duncan yatutebiri nege yatutesa akaba muzika gajulujulu nanga tufude fe ninachale wange bamutuma omusenyu nesemiti omutwalo kinyana lindako sakala owayi naye nga zo osobola ozigabanga omuntu kwali ku muto keneziwaga nenda bayogera katumita bayiraire wali tata sibyaddala nkuye kafaananyi bayi ogoye agoye yetaga kihafi nedda atikendetaga kihafi owayi kyaliwa bali bamutumya omusenyu ndamutumya omusenyu nesemiti namuntu okinana namuntu olukyanagenda musenyu nesemiti namwaye yali avuga elefu yali avuga elefu nga ntuddawo bali tusanga akawala ng'akegombedde emyaka egi ebigambo tibuli n'atuula netuga tukutwaleko nakati kali kazemba muntwale ngatuula kawaliko akatuula nemugamba nemuga nenetaga emitwalo nga 17 kuba nina ebizoezee 17 yakwata ku kinwananga yekye 17 kati nange bwe yabite 17 mundeke wano tekalina kunsooka fulumu ayi nakasaba 17 bannange 17 azimuwereddewo kale kamugamba ntonyina kati zino embiri neetaaga ozikola enjala neetaaga kale emitwalo nga 4 usendo obutono tulikolanga ebya nadda ku lugalo n'abalana mu 5 ku kirala ky'omusenyu ekyomusajja amuwa 5 namugaka 5 nja ate kuyambiko mu transport kasita yawa omuwala 5 nembagamba maaso awo mupita ali Istanbul take
bwe yatuuka maaso awo nenyinya akabooda kati ne ŋŋamba agenda kunkubira nenjijako nga njizaako enkeera yankona yankona inayinza okupolayo sente newoza omusani gw'abandi newoza omusani gwa kati ziri sente zose nakuwadde ozinawo namugamba wazimpasa wazimpada nakuwoozeko nze ssebo wampadde saga bintu byeyo naga kati ate aba oyinza okunfunira sente emitwalo nga 4 njazikuddiza kuba newoza wali sementi newola omusani kati nakano kassa maaso awo Kedi n'atula mu kawondo kati ate nkana amujja okakaleeta lenjirova yaako obuvugoba kati jjukira kamanya okwambala kaliyo akagoye kakakakoma wano kati kajja kakola ekizibu nga Keni avuga kawanika amagulu ku dashboard tasiba accident naye kisinga okunuma kiri kimu bwebafudde bakolaki bwebafudde omukono gwa Keni guli eno olutalo batugaye bweyongerera ddala Shiba okuva bwe yavuddeyo n'agaana oyimba ebivvu babawanuuza bagaa nti ebivulu okwaddeko ng'ayimba ne Spice yagaanye naye ate Shiba yagamba nti kwabaddeko n'ekivulu kye yabadde yekka kugamba nti yadasobola kisaddaaka n'akyakiyimba nanoonyeza ddirisa ne tunyumyamu maneja Roja nemubuuza nti maneja Roja mbwe ebivulu bimubadde muyimba ne Spice bimwadde muyimba ne Shiba bwe Spice ajja leeti Spice yaŋŋambye wenanonyeza Spice yaŋŋambye nano nze ntwabulingira ku map kwembeera na booking ebivulu nebuuza maneja neeke obimanye buuza maneja nze byange byakuyimba kuvaawo nakusindikira wa maneja nenkubira Roja nebuuza oliwa era nga baneeke togenda kundaba nemugamba okay nebanga kanga nanga nenze nyimba buli mamanyi wakuyimba era omuyimbi wajja bookinga muga nti awo nja kuyimba saa bwezi ti era nze saa zinabawaze mbadde nyimba zonna Roja bwe yaŋŋambye ye nangamba nti wabookinga nti sawa 8 oba sawa 5 ezo nyeze ekiro zengendo yimba zatukawo n'ayimba n'agenda nti era mu booking ze mwekiri nti nja kuyimbawo saa bwezi tyawo booking ze kirimu just kyakyukamu lwembe amanyiza kati kankola ekintu kimu nze politics wa music mumanyi just kyetulina okumanya nti gwe kyobamanya nti ye Shiba ng'omuntu njaganya kuba nikola ki kuyimba ngamba kati ekyo kitaddewo era bwemubuukinga akugambirawo ndiko n'abayimbi kiwimba si bakugambye oŋŋamba nti nze era ye muagreement agansimba negumu mu agreement yemu ekiri agenda nokukisaamu tekibadde agenda nokukisaamu nti okwewala okusasula ate kisaamu kwatulabye saa ne kati simanyi omuntu oba yazze nga amanyi Shiba yagenda obbaawo ate saa najja n'atugamba nti kale kirungi naye oli asasudde sente anti abantu balwala kyokuba otakola wanene ngole amanyi alina okuwuliriza ku neeke nawoli asindijje akyusa aba yaze kulimamu tewuliriza kyebagaa nti omudigize tateroosa obuzibu bwakumu ngasasudde lutalo ngolerera erio disk omutwale tuli awo tusasudde kamiliyoni watukuba endomo oba bunaatera okuca tulinda kamiliyoni tumulaba watuleetera Papa Sidi twale tumusi abuuza wakimutumanyira nekyenkaletawo mwati ono yayimba noli kati enyimba zolya nsaso nzikuba nga wezitambula mugaya twagala kamiliyoni temusaagala ntimunja byasa naye ye tetumuyinaawo kyoba omanya netugamba kale mba musazeewo atukole bwetuti ebifuluma Papa Sidi agenda okumaliriza ngaayeka ng'emmotoka ye motoka bagimulekera onzijukiza tubadde wano ngaoyogera nga Papa Sidi bwenjukire Papa Sidi bwe yasigala yekka ku show mukulu gundi Mamuli Katumba omanyi omuyimami Mamuli Katumba kati bayimba show saize ekisoga bayimba
bakunkumula endongo njuga baliko ne Sebaka abagamba bamuli Katumba sokawo yali Abdulmulasa agamba muli Katumba sokawo Abdulmulasa akoleki Abdulmulasa agalewo naffe twayimba mwayimba luyolimba kye baluyita batya alimba lwa muli Katumba nangutu nayigaga mwayimba nayigaga Muli Katumba bamugamba ne wandiso se Abdulmulasa yatanza bakujja nagamba tekisoboka ffe twayimba keno eno gye mutulese ne bano ate twayimbayo fekka nga nze gwe bategese ko bali nno munnaye omusajja alaga taasoboke Abdulmulasa nebamunaye wandiyimbya muganda edda nedda tekisoboka ekyo no kyatuukana ku Abdulmulasa kati Abdu ayingira swimming pool yayimbira essaawa namba n'ekitundu ng'otuyingidde musanga zino zituyimba Abdulmulasa yayimba Abdulmulasa abagamba naye mwebale kujja naye byomulala addako omusajja wattu ayingira stage Abdulmulasa olwava ku stage nabali ne baamuka ekifo ali nkulimiza emboozi yaabwe jajibula kati Abdulmulasa wava ku stage wati abeevuga bagati nkugu nze nzirako evulo bakuba tululu introduction nga mukulu atandika embale nazalemu nayigaga abantu bamunyega bayongera kufuluma nebafuluma ne bagwa mu kikaali nemusigalamu abantu ba 10 n'agamba musiriseemu mwe nja kubeebaza abasigaddemu okugumiikiriza okulaba endongo amanyi abalimu kyebamugamba abalabi bagenze ffe tuli bateguzi ba butebe na mizinda lera tulinze gwoyimbe tulinze gwoyimbe tugenze waliwo olutalo mbali yakuzanyo kayimba naye oyimba babulabita aluddo tuwako oyimba bebutiisa okusinga busana kusooka kuyita kwa mama ikulisi lubuge nedda nayo kaliki yayimba ne gundi ne David Lutalo mane agwa kumpoza kwe leo sigadde butiisi sigadde oyinasooka nokuba nofuluma nolaba notunulaba nowuliza Mr. Chris Lubuge ne mukulu Oscar bawuliriza yebadde oyinasooka kubira abewa Chris Lubuge kwali nabadde ensangi ana nabambuuza mami mathematics kakintu najja kutwalako ensangi ku guest wing awo oliyo biawo mina ali ku nsangi guest wing omumanyi bali n'ebitanda onywerako bia ku bitanda opangisa luumu ku nsangi guest wing nonyerayo bia nandi okinyenyamu nokikwala otamidde oli wekka ng'onywerako bia olwo mugadde nimutemaamu kunyweramu bia olina munyweramu luumu naye gwe dangani ewetaaga geni dangani njakutaba ku nsangi guest wing tugendeyoko owaaye kati ninyo olutalo lwa Mickey Wine ne Gravity nengenda kujukiza kyali waffe Paul manyi Paul manyi wano ku Ntebe Road Paul webale kwekumira ku mmando omuyita Doni what Doni ndi mujeko mujeka momoje ogabagaba amanyi Doni Paul kama koma ku Paul tosudia nnyo kyali wangono Paul wano ku Ntebe Road apo mumanyi wa bantu Africa Travel wa bantu Paul bantu Africa Travel webale kwekumira ku CBS FM oyo Doni Paul wa bantu travel atukumidde ku wano komando so atuga ntwebale nnyo webale ddala emirimu gyokolera ddala ate webale kubanga otitenganya kyali wangawo kyemmanyiko kimu atwala kyali wa New York Canada w'abantu travel yatwala New York Canada nalabyera Paul ayina olaba tuwaya saha eriwa we yali mu America yagenda mu America bwatu akambula bwatu yamukolera ku mpapula saha wai kati wakinze tamkolako yagala genda wa ogenda emitiyana akoma ku mitiyana nedda oli wa biwanvu New York yamutwala yatwala New York si Canada hanena yagenda US nzi Canada agala US oyo mumaze akadisa yagenda yo zigendayo akadisa okatya
yagenda kanisa nze kutumiddeko kyali wange wa bantu tuwa ntabo kyokola yagalayo omuntu webala emirimu gyoko nga yagenda kanisa yakutuukirayo kadisa nga yagenda kanisa libamubuza naye katiika kanisa okamanya ak'ensambya agendako kebungereza naye nga simbagana ne kompyuta ate ogasimbagana na kompyuta kompyuta kati makibakola kompyuta wano wabeera kamera kati bwotula mu kompyuta nebakuwa headset nga zino nebakubuuza ebibuuzo kati akubuuza omuwulira muno Mick Wine Gravity omutujju yavuddeyo n'agamba nti yasooka okuteekayo deeti bwekiri deeti alabika agiranga mu December yagamba yalanga deeti mbu agenda kuba ku cricket oval bw'amala olulanga Mick Wine twagenza olaba ebbanga si bbanga ddene nnyo wiiki doozanga wiiki ng'emu tenawera nnaku zadde nti misi nnyo nyingi kuba n'okwogerako ekifo okutandika okukyogera badde ku Friday okwogera ekifo ate namanya ekifo kituufu kyagenda kubeeramu naye ekifo yakakimanyi ate badde era bakimumye jahazi badde bagimumya alina ababaka byasindiseeyo kubanga babukinga ekifo kya jahazi abajahazi n'abagamba namulayika mwagalazinya byabufuzi mpaka yamunyonyodde namunyonyola ne batula ku mmeeza namuganza simu byabufuzi zenimuyindi so nebakimuwadde leero olwaleero tubeera leero Mick Wine bakimuteeredde ekifo so Mick Wine radio twageza olaba nga date zikwasaganye neya Gravity Gravity yategese ku cricket oval nga watero tegekera bulijjo Mick Wine yali yatadde ku Jazz pia Gravity agamba Mick yanyingiridde Mick Wine yagamba waliwo distance yagamba nti waliwo distance wakati wa cricket oval ne Jazz ate nga enjira baweeri singa oli abadde ategekedde kumpya oba Africana distance yandibadde ntono lwaki omu bw'ategeka awo lwanteeka ku museum mugamba nti ono yayingiridde munne danga nekino nyala tukijjewo nalabako bitusi ngaetegese ku Freedom City nga Julian ataddeku banjawula audience zaabwe zanjawula manyi ffe tubadde kyogamba tewali muntu alaba bitusi nalaba ne Juliana anti audience z'abaana abantu zanjawulo manyi nekintu kimu kyenjagala nga tuvudde mu bintu byokwekubira sayidi enyanyo twogere amazima nti omanyi nze ndi promoter era twaliko meeting za promoter nga twagala omuntu omu bw'ofuna date n'ogamba nti nze ngenda kutegeka nga 2 kitegeeza alina kuz'omwezi 2 ezo ng'ogenda kutegeka omuntu audience TV zonna zirina kubeera ku ggwe omuntu omu tezirina kubeerako ku muntu mulala yina kitegeera so nze nteesa ng'omuntu kati ninyo kuba neki kati kyongambye nti waliwo distance njagala nkulwe mu katini nnyo waliwo omwami apereza n'obubaka ali Canada katini nnyo ogenda kwongerayo submission awo nyine era nze ndaba abantu abo bombi banjawulo kubanga bw'owuliriza ennyimba za Mick Wine ofuna message ndala kuyooli omutaka Gravity era nayo oyinza okunoonya amakulu kale wadde gayinza okukubula wadde ayimba so nze ndowooza nti abaagala ebyokwe mulaba jagenda ebikola bwe tutyo then abaagala ezibulirira kati abalina abaana abazadde abalina abaana abazadde abalina okulirirwa bajagenda ku jahazi oyo ali Canada yandowooza ye si yange ndowooza eyo si yange no nzomanyi ndanga ni si yange ndowooza eyo yoyo Canada nze bwetuba tukyali mu music industry okitegeera nti nga omanyi mu mwaka tulina ennaku 36 okitegeera
ntinze neke bankira ku machane nganti ngenda tekikange na kuzoma 10 nzo mayika njogera seku bila wala njogera nga abategeke endongo kwa fedwa tudeko wansi tuli bategesi tudeko wansi nzijukira Alien Skin bwe yali ku freedom ya palaso freedom city nga ate omukulu ali ku cricket over watchment aina abantu bya musalako tomanya asitomanya aina abantu bya musalako abandi badde bagende wa palaso era palaso enongo ya musala oteka kyongamba ali nakola ki nafuna munenga abantu waliwo distance nenga mu mwaka tulinamu ennaku 3 ziri 3 ziba 3 nkaga kaga muta kyoloko ndino mwezi zonna era date yafunye kulabemu anti era endongo ogiraba endongo ogiraba nti bobera date ze nunina kuzitakola omuntu yenna omutegesi amanyi nti endongo zonna concert bwe ziba Friday lwaki nti bwe twategese nga lutalo baga lutalo ategese kufika fama ikabiri ate no kwezo tezali ku lunaku lwe lumu zali zaawukanye ennaku Ochagera. Anayenze nze nga njogera sentamu pita mukambwe. Agamba sentamu pita mukambwe. Poza nesentamu ye mukamba. Guno bedira kyekimu. Alwa. Sentamu pita Istanbul. Mimi kwa bedira kyekimu mu Uganda we. Kati agamba. Ada ya azize ndikireke kya pita. Abadaga manti endonge beyo. Angami nendonge yebeyo. Endonge beyo. Kubanga sawaze no nditenza jimiriza. Oshegera. Alina kyokubiri. Abina ebintu biri wa minundi ebiri. Miki Wine yakoze no okufuna. Ne gravity yakoze no okufuna. Naye ate Miki Wine abeta so ateekano atalina muntu gwategese naye. Neka tugenda kati awendo ngenda mu politics. Otegede. Awendo ngo tugende ngenda mu politics. Kainde ku ne Miki Wine yabaze ngalaba kikino mukolera. Nyanyi gravity kibade kigina mukolera. Tekigena mukolera. Kigina mukolera. Kati ate nanti social media egenda kubeera bweti. Yellow red. Social media egenda okubeera. Ochekera. Kati ate ne Miki Wine yabaze nga game ene mukolera. First of all Miki Wine taina luyimba. Gravity aino luyimba. Nanti buli ekyo nkugamba. Aino luyimba. Abantu ba Gravity be yamanya nti babana luyimba asomba basombe. Asomba basombe. Gravity aina naye luyimba. Nanti kyo nkugamba. Naye yabadde atengeredde atya. Gravity aino luyimba kitwalina. Azina enyimba ze tutasobola kuyita kugamba wani. Naye azinawo. Era ebimba abantu babimanyira nti uzoma Chris Gravity aina luyimba. Twabimanyira ebiyimba binti abantu babimanyira nti oyo Gravity. Omanya olwo abantu botalina choose. Botalina choose. Kati Gravity abantu bebe bamanya nti biki bantu be. Oshagera. Kati ye Miki ng'omuntu ebyaddala atuvudde mu ki. Naye kanyini ng'omutabade naki. Taina ndongo sagala olimbe bantu taina ndongo esobola kukwata netwala muntu mu kisaawo endongo Miki Wine sawa zino kachiro kyakoze kyekituufu yakikoze ekituufu mu budde obutuufu nti kati endongo tugenda okugendera nti ow'ebimyufu owa yero kati naye bwe yakibaza n'abala nti ono wa yero gyatera okasibira ono wa red nabala naga nti kati wano nagata natolako kati yebo yatodde nagabiza nagata nagamba kati wano wensobola okufunira sente oba okufunira concert show otegera neka wano bulijja abala nagamba nkoze nti okutegeka show ng'ekyamulemye okukola strategy yayo anti Miki Wine yagala okutegeka show nga bakamala okufulumya oluyimba ne Vixen nalina nkugambya we balina oluyimba ne bali bagenda ne lugaana nga tetusobola kuyita abantu n'aluvaako Ocheke, bamala duvaako nabuuza kati nkoze ntya. Kati sawa zino yafunye solution ntuufu. Kati ate kino kyakoze abala bulungi game era kirungi. Komando so obunsonga ya wonde era kwolwo. Ogenda kulaba nti Gravity kyayinza okusinga ku Miki Wine kwolwo. Agenda kufuna table nyingi. Za milioni 2 zigenda kuba nyingi za table 2. Naye ate Miki Wine ajja kusinga Gravity abantu abangi bano ba ordinary jukira Gravity ali ku mitwalo eji Miki Wine yatadde ku mutwalo oshegera kati Gravity Miki agenda kusinga bano abantu abangi mutwalo kati Gravity ajja singa mu meza oshegera
Okay. Kati awo tulige ye game ngeri muganda waffe Mick Wine yagibazeemu. Endongo yakubala. Nenga mu mutima mulungi yabaze kyalina okukola ekyo kyabadde alina okukola. Bamukonfamize leero ekifo. Kifo kikonfamize badde bakimumye naye bakikonfamize kati kyensaba Katonda kiri ekintu eki. Anti nagamba ebbaluwa ezitukkiriza okukola ziba naggulu. Bwe bakkiriza kola oba tokola ki? Nankani nga tumaliriza nsonga y'obudde abakukumpi ne wala bano bayingidde. Ani sewunya naye wuna ayingidde ngenda sabayo gundi. Bakwate ebikapu n'olowooza. Bayina kooti. Bazita batya zino. Fayiro. Fayiro. Nenga fayiro myufu. Yero ne myufu zenda bamuzo. Bayina mo ya bulu. Bulu yagwa. Ndio bayina fayiro mpitirivu wano. Bulu naye yero kali bulu yagwa nnyo. Bulu ya gulini. Ekola mu. Ye gwiro mukulu yajirinda. Naye mukulu agikweka mu kooti. Abakukumpi ne wala bano bayingidde. Farida Bongole ayingiddewo bulungi nnyo. Farida Bongole yote mwegondo swabo. Ati bangamije njala saba haji mu gundi. Akole kumacha nga nsigaye mudala dubu tukale anse bunya. Ngokuba kiro mbaye. Nedinda ku. Oloka challenge kenda bakanaka shifula Zambe. Abana bazina bayo kulukunya. Oli ani yandi kuleka challenge. Naye mbolo mwegera ko. Ani yandi kuleka challenge. Atya. Ani yandi kuleka challenge Zambe. Atyefu. Kandi na sifula yabuzaze ga. Mwegera ko ya Zambe. Asange ngomwane fumu. Banange katuba kwanza abago kumpire wala mbasibulidde wadonda ko lwalero atusinkane mandeja mbagala nnyo abanjagala abatanjagala nammwe mbagala so nololo bwe mba nabyo ndogedde nga tetukusensiza njagala kwebaza n'okumpa facts ebimu kubikwata ku bayimbi anye ebintu ebimu nga kati ekindabye ekya Mick Wine totuukayo ku ground olumudde noddeeri n'olemererwa naye nga ate ng'etugenda bagamba ekintu wano ku mando so kiba verified n'emikolo tajjayo ndonga Jackie Chandiru ne Cindy ne Mbabazi bayina show bambi abayimbi bayina show in fact twende celebrating abaana about next week buli Monday bayina nyimba abana bayimbira ddala ennyimba katubakwasa abago kumpi newala babongereyo tukuba mukyala kyeswabika okay katubalekere abago kumpi newala ate babongereyo naye tinjagala obuuza kati ye Shiba tuba tumuselebratinga mubaliwo oba mubedde andi Shiba aluddewo naye ate time gye yamala nga tayimba era kivula benyimba enyimba alina nyingi Shiba naye yalwawo tandika nga ate ali mu dance ali mu kundi ali mazina eri ali mu akola dance naye ngera naye yaliwo ebintu ebisinga tebabimunyumiza tonerabiza ekikopo kyange yaliwo nga toyinza mubuusa maaso bannange kamberekeze olunaku olwo tubadde mu nnyimba za wano Uganda tubadde ku bayimbi ba wano Uganda tetufulumako Mande tuba ku bayimbi ba Uganda tetufulumako wabweru tubeera wano Uganda bwe tweyagalira okawaka tucelebrating abayimbi baffe ab'e Uganda boka every single Monday it's strictly Ugandan music tuba tuzanyira mu lunaku olw'enkya nja kutambula nkube music eno n'okwetoloola ensi naye ngira ebitundu 7 abeera ava mu Africa so amanya nze DJ Nick show the night sip etebwa musende MTN yetutambula nayo Monday to Friday kamberekereze bakwasa abago kumpi newala nembadde yala ani ajje tukole kali ka challenge ke ngalaba ku TikTok Zambe ajja natulo jangu drono ani wano nze nkulagirire wobokola anti yoli omwana yani shifula yali aliwo nga atudde ku Zambe nga ayimiridde bwati akutte esimu ye bwati kati nga shifula bwenda musanze nga akkirira shifula alisanga omuntu ng'effumu